Embera y'omubaka Honorable Ssengirinya Muhammad bannange byo bikabiza ddala obutambi mbuyina maaso awo Maama Phina si birungi n'akamufulufiga naye talubuzeemu Tamale Mirundi Junior naye muyina maaso awo nga bamutwala kaguddeyo Spice Diana bannange naye tebinnaba kugwa kasuku naye muyina maaso awo nga zivuddeko obulala nnyo Zali Boss Lady mitawaana myerere mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire muri bulungi ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpeere like kira nesaba gwe wenna atandaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefu ndisabe kisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano sigenda Krisa era nga nkutandise ne Faridah Nakazibwe munnange ayina ekibuuzo kye yeebuuza wano agambye lwaki abasajja balina nnyo olugambo ennaku zino ate tebaswala balukolera ne mu lujjudde ndabanga atunuze eno ewa Kasuku ewa Tamale Mirundi Junior ndowooza ne Calvin Kayanja bali abasajja balina olugamba ate bo balina enkola gye balukolamu kwegamba nga yakika kya waggulu nnyo temanyi na bakazi bwenkuzaako eno ewa Spice Diana wamma omanyi munange balina olutawo lwabwe n'omwami amanyikiddwa nga Jackins Mukasa naye maama mbalina maaso awo okuli ttiimu Kasuku ne banne wamma nga baleese obujulizi ku Spice Diana bannange bagambye munnange gwe kyolina okumanya eno wali nyeetokota watankudde olutalo lwotagenda kumalako kale ngenda kubamba batuusaako mu maaso awo era nga beewera bagambye nti bo bakyaleetera ddala obujulizi obwa manager aloja nga wazatiisatiisa abantu okubatta wamma kale mbiina mu maaso wano katubirabe tweyongereyo ate n'agaleero waliwo emboozi abantu gye baagala abantu balowooza tugenda kuleeta emboozi mbu oli omwana eyafiira ewaabwe eyo emboozi layisi nnyo era tetujja gireeta waliwo ze tuterese ziringa gulugulu waliwo emboozi gyennabweru nkomyawo yagimanya agitege ate eyebunnamwaya eyo naye ebadde apukami eyo naye ebadde eryawo waliwo emboozi egata Prima Spice ne Maama eyo naye eryawo tetusobola oluusi weerekereza naye muno babadde namuzaala nze bamungaseeko taata twekatmuzadde kategeeza ono muzadde ayogera ku mukulu kade ekirungi byonna bye bandikubye babikukubye ne biggwayo ne sendi ne bamukuba ne biggwayo nange bankubakubadde ne bizenzigwayo bozi batiga gwe gwe batannabakuba gwe bagenda okukuba ate nina byemmanyi nga sola nabbinyumya because omanyi omulimu ekintu kyogamba bwe njogera kino mba ngenze wala nnyo gwokimanyi wetwali ne situation yaliwo ne roja ne mujja we nali mujja ne nfuna we namuza we mulabira kati ne manya nti mbuzi ayinayo abaana batalabiri abo bangi ate si byenjogerako waliwo story gye twagala ejjeku sikati walima sawa nnya kati tugenda kuba tutoolako butoozi abantu tebakoowe tunagukaddi si yakuggwa kati luno olutalo teruliimu ki teri kusa mukono mukono ku trigger Embera ate bwetyo bweyimiridde wamma ku side ya Spice Diana ne team Jackins Mukasa nenga munange manager wa Lydia Jasmine yavayo n'awandiika ebyo ebigambo ne twebuuza oba agamba ani ne munange tugenze okukitegeera nti yali agamba manager wa Spice Diana mu bunnange manager wa Spice Diana yaddira n'akubira bandi eyali egenda okukubya Lydia Jasmine ku concert ye ku lunaku lwennyini n'abagamba mujje nze ngenda bongeramu akasente akatokomoka mu kubeewa nti walambu nga manager wa Spice Diana nga tayagala bandi ye ate ekubire Lydia Jasmine ku concert ye nga yagala bambi concert ye February ne bannanga abantu omutima omubi gwaki bwe nkozaako eno ewa Kasuku munnange muyina maaso wano nga tunka ne Kadama naye munnange bavuddewo obubi nnyo era munaye Kasuku n'anyiga n'amulangira n'okuuta ebinyo by'eŋŋamiya bannange obusungu bungi nnyo wamma ye Kasuku abadde alina emboozi gy'ayogerako ebintu nga bizimba kati ndowooza munnange ye Kadama alabye oba nga bibowa oba ye alabye nga tebimugasa n'amugamba kyusa emboozi ffe twagala bintu birimu vibe njereere naye maama Kasuku nga womumanyi naye anti naye tanywa guteese kyakoze Kadama awala buddooli bannange lwaki mbyogera ng'ate akatambi kalina mu maaso wano nga Kasuku atunka ne Kadama katubiraba ati nabyo tusobole okweyongerayo n'agaleero yawo kinamande kikino kizamu nekikomentinga kisirinkana ebinyo byakyo kikyo Zaina namande
oli eyo oli mu nnyumba oli mu kusenya ndogoyi mannyo tunyonyola abantu ebibatwala mu maaso oli awo mutugende kubiddako byenzizaako bya kisiru naye mmwe mubeera awo temwagala njogereko ku bintu by'amagezi atoolo ekiseera mwagala mbeere mu bya kisiru kati diguri yange gye nnina mu psychology nasoma yaki diguri yange gye nnina mu psychology golowooza nasoma yaki bemba sisobola kuyamba abantu wano online wano kati okitegeera yeah, nice. Speaking of psychology waliwo eddwaliro lyampa omulimu naye mbabuulireko abantu balina ebizibu lwaka tetulina kwogera byama by'abalwadde naye nakolayo olunaku lumu saddayo ebintu bye nalaba wali baddeko awo ng'omuntu bakugambye omuntu kati olaba nga abantu bano abalwadde ba kansa babagamba nti embeera bweti ate bwe yabadde Kasuku ng'atunka ne Kadama wamu yo osanga Kadama yalabye nga Kasuku byayogera nga tebirina vibe ko ye lwaki tokyusa ffe twagala bintu byokka ebirina vibe bwenkozaako eno ewa Honorable Muhammad Ssengirinya munnange embeera gyali mwekaabya Maziga era nga muyina mu maaso wano ye kennyini ng'alina ebigambo byayogera naye nga n'okwogera tasobola omukkaasika musiki era atuuse n'okugamba naye mwabannemesa ekifo kya Paalamenti lwaki bannange temundekera obulamu ekifo nakibalekera naye lwaki temundekera obulamu kale wamma bikaabizaamu ddala Amaziga byennyamiza naye luli navayo ne mbagamba nti ateereddemu ate kati olunaku lw'ejjo embeera ebadde ebubi nnyo nnyo kwegamba nga yenna biwola ttaka kugamba wamma ki ekintu ekimuluma kibuzaabuza leero ayinza okuba nga ateereddemu ate emisana ate ekiro n'asula bubi nnyo nnyo kale muyina maaso wano naye agambye gwe wenna amutambulira ku lwaki tomwesonyiwa munnange Paalamenti yagibalekera naye bambi asaba mumulekere obulamu kubanga ayina famire kale katumulabe tweyongereyo musajja wattu bambi akaaba alaja nati kale ekifo ky'omutwale naye ate mundekere obulamu bannange byewuunyisa naye ate nga bikaabiza ddala Amaziga bwenkozaako eno ewa mwana muwala munnange yeesibye ku Shakibwe yasooka naye kuba ttatu ya Shakibwe eyo nga woogiraba mu mugongo ne tugamba ono nga sipiidi ali ku yayiriyiri kiki kyabala bannange zali ayagala mukola ki munnange n'amaana atutegeeza n'agamba nti nze nzikiriza okuba haki namba 2 era nja kufumba nze mubye wange simuyina obuzibu. Oh my God bannange omuwala zaamaliridde amazeeko yenna agamba nze zaali simuyinaako obuzibu ndi mweteefuteefu okubeera ate namba 2 ne bannange abawala b'ennaku zino lwaki mulumba abasajja abafumbo munnange tubadde awo nga ne Shakibu naye amuddamu amulipurayinga ng'amugamba munnange obubaka bw'ombulabye naye onjagaza ki tomanyi nti ndi musajja mufumbo munnange y'omuwala akyakalubidde ddala omutima bannange bambi tuyambe kuba oyinza okukubisa zali ate pressure bannange abawala kiki ennyo bannange okugamba n'okola obumayirivu ng'okimanyi nti omusajja gw'obukolerako mufumbo we tuli mu sayidi eze amawulire ga Lilian Mbabazi nga landiroodi we amuwadde ennaku 10 afulume mu nnyumba oluvannyuma lw'okumubanja obukadde 16 mu emitwalo 2 munnange netugamba Lilian Mbabazi munnange ekisooka mikwano gyo bonna bagagga bayimbi banne baki osanga munnaye bajja kwesondasonda bakole ki bamuwe kasente munnange twalindanga buteerere naye munnaye nga wogamba nti ekkumu terukyawo omuntu badde tuli awo nga mwana muwala ono ng'atunda bizigo ebyekika kyonna ebyokwerusa ebyosigala mukalayo ono amanyikiddwa nga Jaliya Warudi munnaye ng'agamba nedda mukwano teweetawaanya nze ssente zonna ngenda kuzisasula kale munnange weebale nnyo ate omutima ogwo bambi gwe wakoze bwenkozaako eno ewa Maama Phina waliyo abavuddeyo ne beemulugunya akatambi kayina mu maaso awo ku kye yakola ku konsati kya Ronald Mayinja munnange mbu ssente naye alimba yazivungisa nnyo mbu yavungisa simanyi obw'omutwalo obw'50,000 kyokka mbu yali badde akwata omudidi oguweerako ddala n'aguwa Ronald Mayinja katubirabe nalaba omukyala saamwetegereza yagaba ssente ng'agaba akapapula ka Maama Phina waliwo n'omusajja kati Maama Phina ye nga Maama Phina nja musonyiwa kuba ssente bw'atazigabira mu kamera abantu ojja n'emitwalo 3 ogenda ogigaba tusobola zikwata n'oziwaayo lumu ate atubazitategeera nti anoza aba ayagala kukola ki kamera eno okusigalawo aba ayagala kukola impact kati awo bafukamidde ekyo kikyamu
Medi yaliwo. Aha kakati nzija ku Medis. Medi yali kabaka ufuka. Medis ereko. Ate yakola obe nnyo mu kyala waffe gundi Sala Kabenge. Sala Kabenge yali MC ku tukolo. Naye yafukamye. Naye nga tamukkiriza kwogera bingi. Medi yatumira abagagga mu audience. Kati n'atuuka time nakkiriza omuyindi mu audience. Kati ng'amuvuga nga kitulera bwati. Walaba wanise ssente bwe muyita weemuti ne bayisaamu eggaali ne bakuŋŋaanyamu ku ssente. Ebyo bikyakola. Nga sheekoze bw'ekyo ssente. Kakati tabu eriwo. Manyi Medi oyo muganda wa. Ate mumanyiga. Oyo kati oba n'authority mugamba emwogo baka tajja kunyi. But I think I would say he passed his say by then. Ate n'ekintu naye akyakikubira wali awakadde. Wali wenyini. Ebintu byakyuka kati oba abadde aludde okukola. N'okubaawo alwawo naye n'abantu tebakyayagala bale ba MC abali eyo n'abayimbi. Abantu tebakyayagala basabiriza. Abantu baganye okuba pate yaabwe. Abantu ate n'ekirala abantu balina commitments nyingi oli bwamala okutusaamu miliyoni 3. Ate n'abantu bangi tebeezo zemulaba. Abantu beesonda n'esonde. Nga wano bwe tuli bantu 3 buli omu n'aleeta eki akakadde. Era najja n'abantu mu babiri oba. Babiri bantu 6. Kati ne mugambayo bakyaliwa mu omuntu kasuku. Tya naawe jangu n'omuntu. Bwe tweyongerayo mu galeero Maama Fangoni Jennifer Faridah Nakazibwe ate abangi gwe baakazaako kati erya beautiful munnange ayina emboozi gyali okunyumya wano naye weetegereza emboozi eno bwegamba agyolekeza butereevu wa Sister Junior oba wa Tamale emirundi Junior kuba munnange tumanyi bulungi nnyo kuno ye yeeyita Brand Kid naye maama bintu biwanvu muko katubirabe tweyongereye. Genda ku church bakusabire kye tuba tutegeeza omwana muwonge eri Katonda muteke emikono gya Katonda ne bannange abaana b'abannaku beepanga waliwo omwana wana yeeyita mbu wa kitalo nnyo era aze kirange wali mu gavumenti ewaje ne muwozi simanyi wa Museveni simanyi biki kitaye waasola wali omumwa gwa toyi wali zana mu mayuni eri wansi naye bwadda ku social media n'ayogera abasirika omusirika nno yabeetamwa dda balina omu naye yabeetamwa asiba kubiro abange ngayomba okufa bufi kakati ebya nnaku 3 zobadde nga tojja wano zono zebikubiyomba leero nedda kona yo tugende Yoyo Maama Fangoni ate kyakoze Brand Kid Sister Junior katulinda ate muliro gwagenda kumuddiza bwe nkuzaako eno ewa Fikigaza munnange olunaku lw'ekyo girlfriend we yavuddeyo n'ategeeza nti Fikigaza baakyawagana oluvannyuma lw'okumukuba nga tamutwalanga mukazi ate kugamba nga amuyisa bubi tamulekera ssente za kameeza kugamba n'ebintu ebirala bingi nnyo ng'omukazi ye yeesasulira ennyumba yakola buli kimu munnange Fikigaza naye muyina mu maaso awo avuddeyo n'atutegeeza mbu omukazi ye yali tamwagala kubanga mukulu ku ye gwayise n'erinnya erya Sugar Mami kale ngenda kuba bonna babiri omukyala ne Fikigaza ngamba batuusaako era muzikirize mbasiibire wano mukama abampeere byonna bye musinga okwagala mwebale kwagala Suya News Extra bye bye. For now I'm homeless. I don't have even clothes to change. You find me have the house. I'm renting my house for 3 million. But now I'm homeless. I don't have anywhere to sleep. Love you. Kurumo chaya kala Fikigaza. No, I don't need him anymore. Simwagala. Me and him it's done, yeah. Simwagala. Awa Sugar Mami batwesibako oboshegeera sirina budde bwabwe baveeko Nengo mumanyi nyinza okuba nga mumanyi naye nga sirina budde bwe bumwogerako kati kuba kati abo ba Sugar Mami oboshegeera obimanyi byaba Sugar Mami naawe walaba nga mba ndaba nga embeera ye sijja gisobola ndiwadde memugamba nze sikusiimye kati yabanoonya byanaakola ebirala oba n'okwekwasa okulala mweyagalira ebbanga kumpi kuva August last year paka kati alimba seyagalangako naye ebbanga yasinga omanyi muntu ng'akubye akayimba kati yali waluli oshegera kubanga ze mabegako era bandaba mbadde nga mu ghetto nga ndi ku haso shegera kyabaawo alimba nebino ebintu byagamba nno wabibbye bituufu si bituufu kubanga gwe naawe kyaba bulabi
kati wabanga yateekamu ssente ate lwaki aba akabira ebyo ebintu byagamba lwaki mutawaanya ne siina budde bwe yakutaddemu ssente nyingi kati ziwera ne miliyoni 3. abaniga bange banteekamu ssente bataano bange bano bendi nabo wano banteekamu ssente kuba bajja mu bivulu byange just anoonya abasajja abalala balungi gye bali oba abavubuka abalungi okuva mu ghetto kuba kyemayi bayagala kati abalala gye bali nze sijasobola era poliisi ekunoonya ekyo kirungi oba ennoonya era wendi wano oshegera wabanga ebintu bituufu bibyo ebintu byonna bibina kuba na lisiiti kubanga birina lisiiti nga tumaliriza abasiraamu baweeyo ekigambo ky'omu kisiibo kuba bayinza okugumira abasiraamu salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu idi karim oba ramadan karim mbasabi amanyako Husna Sultan. Fiki adukana bintu byange. Chibali boyfriend and girlfriend. So we were staying together. I was staying with him, my home. I met him on August last year. Gaza ino mwana omuto gwatambula naye. Oyo mwana wuwo ne Fiki Gaza oba? No, he's another man. Naye nga wuwo? Yes, mwana wange. Time he's shifting, I was not around. I was this side of Luaf on his house. So that time I see like guy treat me bad and many boys at home. So like I was not free. So I decided to be at this side of Luafu. Then I left him there in Maziga. Yeah. Okugamba kuchoku treating bad otegeza ki alita kuwa mmere. It's not about mele. Like he abused me, he beat me. Bangero lyonna lye mumadde ne Fiki Gaza kuva August paka kati. Newe mutuso okwawukanira wali tomufunanga muko olubuto kubanga mukotu gambe girlfriend and boyfriend. Yeah, I got Narufuna. Then he was treating me bad. I got miscarriage. Yeah, I got miscarriage. The pregnant was for 3 months. Asking me money for renting another house. Then I told him like landlord is going to pay one month, that is 3 million. Some is like now we shall look another at least a small house, at least for 1.5. So we agree like that. So after that was asking me the money. Then me I refused. I said already the landlord is give you how much? 3 million. Also you can top up what is there. Like so for me him told me like that. Yanyiga. Like even he broke me everywhere because I stopped to do what? To have money for rent. So after that I had him shift without me to know. Yeah. So on shifting it took all my stuff. Then my clothes for my kids. All the stuff for the inside was mine, so it shifted all. Then I just saving to byange, nezo sente za security. Because now I have nothing, so that man I want it to start over. Yeah. No, I don't need him anymore. Yes, I used to call, but he was broke me everywhere. Understand? So one time when I use another number to call him, that time he knows, that time we talk, I told him bring my things, I want my things. Then he told me, where are you? I bring your things. I direct him, but he didn't bring my things. Then I called him again on same number. By the time he know that number, he didn't pick me again. Didn't you tell me you sente maker? She wants 50 million. Yeah. Yeah, Makulu, I can say it is fun. And the money which I will support him about his music. Lingangamba the manager way. But I support him as my boyfriend. By the time he was like, he's going to kill me, he's not going to give me even the spoon. So it's a day which I go to the police to report. Yes, I'll report for the police. Yeah, I'll difference I have it. I do send him to Biange. Nechila like Kungamba, he's going to kill me. Like anywhere he's going to look and up to he find me where I'm staying, then he will kill me or he'll put fire on the house which I'm going to be get. For now, I'm homeless. I don't have even clothes to change. If I may have the house, I'm renting my house for 3 million. But now, I'm homeless. I don't have anywhere to sleep. No, I don't need him anymore.